yazze balondera kololo yatuulaawo. Njagala okulaba oba ddala bye nalagidde era ddala okubeerawo kwe kwali kwaki era embeera esobola okuddamu kati ekyo kye nkugambye nti njagala okulaba oba bye twasazeewo bye nalagidde bibeere oba waliwo ataabi akontana nabyo. naye lwalaba atya it was secret ballot. Muganda wange waliwo abantu abamu nga buli lwe bamulaba ng'atudde awo kye kibajjukiza ti omusajja naali serious bwe tumala tukola ensobi wano twandifuna akanyamberege abeera azze kulondoola okwagala kwalaba oba ddala kukolebwa nga bwakwagala. Waliwo abamu abaali badde nga oba oli awo mu ndaba y'abamu nga be baalisaanye okubeera nga balina ebisaanizo naye olw'ebyobufuzi nga naawe bw'oŋŋambye nti omukakkamu mu paalamenti tasobola si bw'oŋŋambye abasobola mmwe ate lwaki nedda nzijukira abayimirira nga tebabakkiriza kuyimirira ne mwogera emizindaalo ne mugijjako. Mukulu Edward Kiwanuka Sekandi yali nga musajja mukakkamu teyatambuzanga bulungi paalamenti mu bukakkamu bwe. Nze ndowooza olumu ayinza okuba omukakkamu naye ng'ate alina ekitiibwa ekyobwa sipiika ddala ng'akijjamu. Twaligambye nti omuntu eyali badde sipiika yalisaanye okuba nga talinaamu mbeera ya bulyakeryake obulabbayi obukenuzi olwokuba ekifo ekyo kinene omuntu akirimu alina kinene nnyo kifaananyi kyasiiga eri eggwanga lino yeffe baani. Ekirala okubaawo kwe bitendo by'aba alina bangi ababa bamulabirako mu ggwanga lino naye nga bwe nkugambye nti bya bufuzi oba oli awo si bya bukulembeze oyinza okwesanga ng'oli ne bw'aba alinamu obutali butebekevu mu mbeera ye ate nga yasobola okutuusa obulungi emirimu gy'abakulu abo baba basalawo. Maaso ku ggwanga BBS Telefina twegatiddwako omubaka omulonde ow'abakadde mu paalamenti yagenda okuba mu bitundu bya Buganda yabikiikirira oba yagenda okubikiikirira oba waliwo okubaganya ebirowoozo bingi kuba kubagamba kakoozi ono obukadde buli luddawo olabika ng'omuvubuka emyaka 5 kakati ndi oli mukadde naye nkwaniriza honorable sijja kwogera bingi lamusa kubatuliriza neyanziza mwami abeera yeeyubula ajja kujja ne ku kyabaliko nze nagenda ku kyabaliko obulemu ne bangoba kuba nga masiraba bulungi ne baŋŋamba ng'olimba giba myaka olwejja emyaka egisale si nkaaga tusize nkaaga lwakulabika nga bwendi okola ddoyiro nokulya obulungi tobuuza nkoko byerya nagikuterako okuswala jajjirya iyalo kyaliyo ndakuva lwe nayiseemu just kati sikyaliyo yaweddeyo naye omala kulayira ekyo n'okireka. Amiina. Neyanziza mwami Busuulu Salongo muganda wange njozayozaako kuba kakako kaali kakutambuza mpapula muganda wange olw'omusana nebaza Mukama nti Katonda tuwadde obulamu kubanga mulimu abafunye ebizibu mulimu abagenzi olwaleero mulimu abasimiddwa ate nebaza n'omukisa gutuweebwa BBS okujja tukubaganye ebirowoozo okuteeka ettaffaali ku ggwanga n'ensi nga bwe neetambula. Amiina. Otusanze tukubaganya birowoozo ku paalamenti ya 12 ne sipiika yandifaananya atya kubaako esobola twakubalabye naye kansula nalukola akabuuzo kamu ndyoke nkuveeko ngende singa ekibiina kireese muntu kuba no singa era tekweyongerako muntu gwe bwogera wali mu kabokisi owani kubonna ekisookera ddala ekibiina kyange tekinnannuŋŋamya tukyakaayanira obukulembeze bw'eggwanga. Ekyokubiri kubonna amannya ago g'oyogera nange mpulira byogere nga ngalabi ya nnyanzi tewali yakutuukiridde sinnafunako n'omwamperereza
opinion yo wandironzani tewaliwo yampereneza nakugambye nze sisobola kusiba lukoba kwabo ngate nawe olina opate bwenekuwo ngate ne wali wennyini wali ku ntabwe wali ojja kuwulira nga Kakooza agambye nzuuno wano seboleka kunzigalira oyagala nkomewo wano ogambe Nalukoola olidde ekigambo kyo oli watugamba oli kuwona ate kakati okyusa amangu ago walumbi yogeda kankutomba biroge tukyakaanira obukulembeze bw'eggwanga mubukayanira mutyanga ne petition ya Kasibandera yagijeyo mu kooti kati mukayana kutwala kira mutya waliwo amakubo mangi gazeti ya Fulumad amakubo mangi agayitibwamu okuba ag'embuzi osobola okugiva ku kugulu oba ku nsingo ab'omu Kenya bwe bataamatira gwe bagamba baawaaba musango mu mwaka gwa 2007 tebaawaaba musango era wajjawo awo embeera naye byavaamu wabiwulira embeera gye muli mukolako lwaki amaaso ku ggwanga BBS Telefine kwoli njagala kwebaza abateesa bonna bamaze okutuuka Honorable James Kakooza wa NRM Honorable Elias Nalukoola wa NUP Honorable Charles Omushana mutunuulizi wa nsonga abali ku X mwe bali kuteesa n'abali ku Facebook live tubalaba Honorable James Kakooza omaze okulamusa